kubanga Donald Trump yalaze nti singa abasigaddeyo balema okukolagana obulungi n'eggwanga erya America, ekiddako kiyinza n'okusinga ku kyakoleddwa ku Nicolas Maduro. So kiba kyewuunyisa. Njagala okutegeeza ensonga nti ng'ogyeko okutunuulira bano ab'opposition, waliwo n'abalala ababadde batunuuliddwa nti oba oli awo be basinga ku Rodriguez okuba n'obumanyirivu mu by'obufuzi by'eggwanga erya Venezuela. Kubateredde ku lukalala kwabaddeko musajja mukulu Diosdado Cabello. Ono Cabello amaze ebbanga mu by'obufuzi by'eggwanga lino era nga ku kyenkana oba omugoberedde oyinza n'oga nti yalisinzeeko ne Nicolas Maduro, kubanga Nicolas Maduro ajja mu parliament y'eggwanga erya Venezuela mu mwaka gwa 1999. Ate ono Cabello ate tutandikira eno mu 1992 okumulaba kubanga yenyigira mu kodita eyali etegekeddwa Hugo Chavez okubanga amaamula gavumenti ya Andres Perez mu 1992 okumumamula mbuyinza ate Chavez abenga ayingira mu ntebe ewooma. Njagala okutegeeza nti Cabello ngono yavunaanyizibwa ku nsonga ye minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga erya Venezuela, aludde mu by'obufuzi by'eggwanga erya Venezuela ebbanga erigenda mu myaka 30. Nkugambye mu 92 gisukka ne mu myaka 30. Mu 92 yenyigira mu kodita eyategekebwa okujjako gavumenti president yaliwo mu biseera ebyo Andres Perez. Era Cabello ne Chavez abaali bategese ne bannaabwe abaali bategese kodita eno batwalibwa mu mbuzi ekogga bamalayo emyaka 2 mirambirira. Era eyo eyo gye baava wabula kubanga Perez bwe yabalemerera, Perez yasigala ng'afuga mpaka mu 1999. Kati Cabello yentandikwa ey'okubeera ng'ayingira mu parliament era okuva olwo n'ajja ng'afuna ebifo eby'enkizo mpaka we yafuuse jjo okuba nti ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda. Kati Nicolas okuba nti yayingira mu parliament 1999 ne Cabello bazze bakolaganira ddala wamu mu gavumenti eya Chavez. Jukira bano ensonga ezimu kuzabali naddala Chavez ne Cabello ze bali balafubanirako okuba nti bajjako gavumenti ey'ombuliza mu 92 eyaliko eya Perez. Baali baagala okuzza enkola eya n'akalyakaani socialism naye ne balemererwa era bazze bakolagana bonna. Kati tukimanyi bulungi teggwanga erya America ku nsonga ya n'akalyakaani ng'ebintu bingi bazze bayamba mu ggwanga erya Venezuela. Gugambe nti gavumenti ebeere ya n'akalyakaani ebintu ebyobugagga gamba ng'amafuta ogazza mu okuba nti gavumenti yegavunaanyizibwako nga bye bazze bateekamu bingi. Kati awo kitegeeza kuva dda gavumenti ya America ebadde tekolagana na gavumenti eya Chavez mpaka ne Nicolas. Ate Nicolas niyenyigira mu nsonga endala nyingi omuli okukusa enjaga. Era njagala okukutegeeza nti bangi babadde balowooza nti oba oli awo Cabello Diosdado Cabello engeri gy'aludde mu byobufuzi kubanga ddala abimanyi nejjo ly'abalamu ku Lwomukaaga nga bamaze okutwala Nicolas nga ne nabo gisimufungize. Ono Cabello yavuddeyo n'alangira America okuba nti sinnenkanya era ebikolwa byayo ng'eri wabweru w'amateeka n'agirangira ng'ali mu lujjudde awo ng'ensi yonna eraba ng'ali n'abakuumi be. So omusajja ono si wa kusaaga. Kale bangi badde balowooza nti oba oli awo yayinza okubanga adda mu buyinza oluvannyuma lwa Nicolas Maduro okubanga ate atwaliddwa mu mbuzi ekogga